Okwagala, omukwano, okwagaliza n'ekisa Omusumba Solomon Mwesige ow'ekkanisa ya Goodnews byalina bye bimu ku bikuumidde ekkanisa ya Kristo gy'asumba ku musingi omunywevu ng'onazze ayanjuliza emikono gye eri buli eyeetaaga omuli okudduukirira ababundabunda mu nkambi ez'enjawulo abantu b'e Karamojja abalabika nga beerabirwa wamu n'ebirala bingi by'ajja akola. Wano ku kkanisa eya Goodnews esangibwa e Bulenga ayongedde okwagazisa abantu Kristo ng'ayita mu nteekateeka ez'enjawulo ng'okusingira ddala ababuulidde ekigambo okubabudaabudda nga bafunye obuzibu kw'ossa n'okubalambika mu ngeri entuufu gye balina okweyisaamu. Ku birungi enkuyanja by'azze akola ate ayongeddeko ekirala ng'olunaku olwaleero atongoza effumbiro ly'amawulire amalungi nga mu luzungu kino kituumiddwa Good News Kitchen. Abakiriza asoose kubaliisa mmere ey'omwoyo ng'abo abasabye mu saaviisi esooka bagabiddwa caayi ow'ekikungu oluvannyuma lw'okusaba ng'Omusumba Solomon Mwesige bw'ati bw'alambuludde ku nteekateeka eno. Solomon Mwesige Musumba Goodnews Church. Tutandise tulonkinze ekintu kye bayita Good News Kitchen. Lwaki? Twagala kulaga the practicality of Christianity. Obukristaayo obukwatibwako. Mukama waffe Yesu Kristo yawonya abalwadde. Yawonya abagenge. Na Petero nga ebyennyanja biganye n'abayamba ne bavuba ne bakwasa bingi abalina enjala n'abawa emmere. Kati ffe ku project gye tulina Feed the Hungry tuliisa ab'e Kalamojja ne tuliisa ab'e Kiryandongo ne tuliisa ab'e Rwamwanja naye ne tugenda edda. Omwezi ogwokusatu n'omwezi ogwokuna wano Good News Church tutandise gye bayita Good News Kitchen. Era olaba tuli mu kusaavinga breakfast. Bano be baasabye saavisi esooka tukwata ekyemisyo ekyenkya ne tugaba n'omukwano gwa Yesu and even people fellowship abantu ne batuula ne baliira wamu ne boogera si byakutuula mu katebe n'avaawo n'adduka. Saavisi ey'okubiri oluwedde abakkiriza basembezeddwa ku Kijjulo Makeke era nga buli omu alidde n'asindisa bigere. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno Omusumba Mwesige annyonnyodde ku ffumbiro lino ery'amawulire amalungi. Tuli ku kye bayita Good News Kitchen. Buweereza Mukama waffe yabutandika ng'aliisa abantu 5,000. Bwaga nti mwe mu kyaki mulya buli tuliira ddala emmere ey'omwoyo kati twongeddeko n'ey'omubiri. Yesu yagamba omuntu abenga mulamu lwa mmere yokka ekitegeeza emmere yeetaagisa then n'ekigambo kya Katonda. Kati ekintu kino tukikoze lwa nsonga eziwera. Number 1, saavisi oluggwa mu kyaki ezisinga buli omu misinde teri ayogera na munne tetuseka tetuliirangako wamu naye nga tweyita baaluganda. Abaaluganda mu katebe otuula n'ovaamu n'ogenda. Ffe twasazeewo nti tujja kuliira wamu twogere tuseke tweyongere tumanyagane. Ekintu ekyokubiri kino kituyamba okuweereza. Kati olaba waliwo abaasuze bafumba, waliwo olaba motoka ziizo ziri mu kuleeta mmere, abantu basimbya layini addayo awaka ng'emmere ey'omwoyo agifunye n'ey'omubiri. Agamba nti ng'oggyeko okuliirako awamu kino kye kimu ku buweereza ate nga kirina kukolebwa oyo alina okukkiriza era nga kyakugendera ddala mu maaso nga bw'annyonnyola. Kino ekintu kireetera abantu okuweereza ate kyakukkiriza. Atalina kukkiriza kino tokyesimbako. Kuba kati kino tugenda kivuga omwezi gwonna ogwokusatu n'ogwokuna. Ffe ne Easter tujja giriira wano. Tusooka wano ne tuddayo awaka ne tweyongera. So Mukama waffe yakikola ate tulina okulaga omukwano gwa Katonda eri abantu. Yo muweereza Innocent Mugume nga y'omu ku bawumya omutwe mu nteekateeka eno naye aliko by'annyonnyodde. Nga bw'olaba tutuuyanye tuvulubanye naye ate twebaza Katonda ku lw'amafuta aga Musumba Solomon Mwesige. Musumba kino kye tukola wano si gwe gusooso kikola. Abadde akikola e Kalamojja, abadde akikola mu refugee camps Kiryandongo n'ewalala. Naye leero
tukikola kati ku kanisa yaffe buli muntu ajja abakedde tubeera ne services bbiri abakedde ku makyabbo obudde babukyabugguma banywa kacyayi n'ekyokulya kasumbuusa kacapati lwaki ne Yesu yalyanga n'abantu be so Musumba Solomon alya n'abantu be baweereza era we twogerera ndi wano naye ali mu kugaba omuceere so ekintu azakikola kyekisa ekimuliko. Onakodde abantu bonna okwegatta ku buweereza bw'ekkanisa eya Good News basabireko wamu n'abantu abalina omutima ogw'ekisa. Era naawe ali eyo nkwaniriza ku kkanisa y'amawulire amalungi jangu twegatteko Sunday ja togenda kwejjusa ate bannaye tulinayo Good Friday overnight. My God mujje tusule mu kusaba Musumba Solomon akwaniriza ne Musumba Dorin so kino kye tukola era buli Sunday agenda kuba agabula abantu be ku lw'ekisa kya Katonda. Twogeddeko n'abamu ku bakkiriza abeetabye ku kijjulo kino ne basima Omusumba Solomon Mwesige n'obuweereza bw'ekkanisa eya Good News. Naye neebaza Pastor Solomon kino kintu kyakoze kisupu nnyo kubanga sikirabangako mu church endala amaze tuwa kigambo n'agamba leero mulina kulya n'emmere ekyo kintu nkyebaliza nnyo Pastor Solomon kintu kyakoze. Nze neebaza Musumba Solomon kyatukoledde ebbanga ddene nga tusabira wano bambi atwagadde atwagala nnyo Musumba omukwano gwalina nze simanyi na kumanya atugabudde kati tuli mu kulya. Yesaya 5:8 olunyiriri olw'10 okutuukira ddala ku lw'14 lugamba nti liisa omuyala ekitangaala kyo kyake. Ate nga ne Yokaana essuula 6 olunyiriri olusooka pa 14 lutulaga nti Yesu Kristo yaliisa abantu 5000 abaali abayala. Kino Omusumba Solomon Mwesige ow'obuweereza obw'ekkanisa ya Good News kyakoze olunaku olwaleero abantu bali wano bagabana ekijjulo asoose okubaliisa emmere ey'omwoyo ate kati abaliisa emmere ey'omubiri. Bw'oba tokuŋŋaanira nko ku kkanisa ya Good News ndowooza olaba ekibeera wano takikola nti lwakuba alina nnyo naye akikola olw'omukwano gw'alina eri abantu ate n'omukwano gw'alina eri Kristo. N'olwekyo tweyungeko buli lwa Sunday wano ku buweereza obw'ekkanisa ya Good News ate osobole okugabanako naffe ebirungi ebiri mu kkanisa eno. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV agaleero.